Inside Story Uganda, real source of political updates. Era tukyatoba n'ensonga ezo babakanyuze mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abamu bali eyo abiimu abalala batutelya Ntonde abalala batutelira abalala bali wano e Kampala abalala bali Mbarara kugaba bagambe kabatu stretching ng'olina okunoonya abalooyo otekeeno otekeeri kugamba ye motive yaabwe bagezeeko okutuleega n'okutulemesa nti kaka tupondooke tulekera otambula naye twagambye tujja sigala nga tutambula mu buli mbeera yonna. Bino ebitundu bye mutatuuseemu waliwo ebyo bye baba kugira okutuukamu ebyo bitegeerekeka n'ebirala ebiganye olw'enguudo ebyo nabyo mulina enteekateeka obudde bunaabeera bukyaliwo eddayo mu bitundu ebyo musobole okutuukayo enguudo ne bino bye babagaana ye pulaani yaffe gye tutatuuse tusuubira tujja tuukayo. Of course obudde obuliwo butono kyodola buli kanaku tutuuka mu districts 2. Kandidate waffe ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert yasinze okutuuka mu districts ennyingi bakandidates bonna kubanga tayosezza abalala batera okuwosa nti yaleero awumuddemu oba ki oluusi ne bakwatamu n'atatambula ne mwami Museveni muze mulaba nti akati awumuddemu ate abadde alina okubeera gy'alina okubeera so ffe nga tetuwosa nga we tutatuuse era nguudo mbi ne bitulemesa amataba ne gasalako enguudo oba batukugidde naye nga zi districts ezisinga zonna tuzituuseemu so zino ze twalemesebwa okutuukamu tulina enteekateeka eziddayo. Olwo mulina okuddayo mu kakiiko k'ebyokulonda muddemu mukole kiyitibwa harmonization muddemu mutuule mu plan kuba muyinza okusalawo okuddayo nga tewaliyo abalala abaliyo obuzibu ne bujja. Ekyomukisa omulungi electoral commission twagitegeezaako by the way tubategeeza buli tufuna ebizibu eyo tubagamba bannange yemwe ba D-free kigambo si bwe kiri mu Luganda D-free yabeera refree tubagaa kakati mwe nga ba D-free mwe bigenda maaso kikinga musirise kuba kati bw'obeera ref n'olaba omuzannyo omu nga yakuba enkwala yalinnya banne gwalaba oli n'amusala n'amuyitako n'adduka n'akapiira n'asaloka mukuba omugere kati gwe nga ref olina okufuuwa firimbi kati ebiseera ebisinga electoral commission tekikola tubagamba naye kyemugamba temulaba kikigenda mu maaso omanyi akalulu akaggwa ow'ekitiibwa Justice Wakamayaga nti nze sigoberera TV ne ku mutimbagano siriiyo neŋŋamba of course kikuvuna kikakatako kale oba tuliyo abantu obalabe kuba bwoba oli free amaaso galina okuba nga gali buli wamu anyway so twabategeezaako era katusuubire wajja kubeerawo enteekateeka ya harmonization naddala okusingira ddala eno nga ekyatugaana nti kati DPC yagambye temujja kujja wano ekyembeera y'obudde naye n'enguudo embi of course gavumenti eno bwe buzibu emyaka 40 bwe tulimu nti kati mwami Museveni ebitundu ebimu bw'aba agendayo yajja kulinnya Kacoopa atuuke Karamojje era mwalaba Bakaramojje nalaba sitole mwazikola wano nga bagamba nti bw'aba bagamba nti enguudo nnyingi lwaki mwami Museveni wanayingirirawo mu Kacoopa mu kahelikopita ajja ayite ku nguudo zino ffe zaatulema ogenda okutuuka waliwo we baali naddala okugezaho okuyingira otuke saawa ne ziwera saawa 2 nga bakyali mu kkubo eno gye basindika emmotoka ekiro 12 electoral commission egamba mulina okuba nga mumaliriza campaigns naye saawa 2 mukyali mu kkubo olw'enguudo embi bridges zikutuse ne bazeerabira ate si bu bridge mbu okuva ku kyalo kino okudda ku kirala district enaama nebeera completely cut off very unfortunate naye zino nti yiganga nti batulemesezza DPC yenagamba nti temujja kuyingira nga te program egamba tulina kubeera wano Zimbara district tubadde tuyingira ne batusalako ne bakwata buli omu naki so bwe zityo tulina enteekateeka tujja kulaba engeri gye tukikola oba wanabeera districts ezimu amine ennaku ezimu netugamba nti kakati leero tujja kubeera mu districts 3 kubanga twagala tutuuke mu bifo ebyo byonna ekyenguudo ebimu Patrick Sinyonda Zenga bitulaga wano eno mu stories zazze akola naye kati mwe nga bakulembeze ebitundu bye mwakatambulamu biki bye musanzeeyo okusookera ddala Bannayuganda bakoowu aniwa bakoowu olw'embeera gye balimu emyaka 40 gavumenti eno gyebaddewo waliwo ebintu ebimu ebyali badde bikolebwako waakiri manyi nina TV banga lyayita TV gye naliko n'omusajja omu nga byayogera munaye tebikwatagana bulungi
nengamba nti olaba munnange even a dead clock is correct twice a day essaawa ne bweba nfu emirundi ebiri olunaku ojja kuba ntuufu akanda bwe kaba kaggwamu oba yafanga ziri saawa 5 bwe zibula 5 ez'okumakya ebeera ntuufu 5 ogw'ekiro ebeera ntuufu kakati waliwo ebintu ebimu nga gavumenti eno ne bubi bwayo myaka 40 waliwo ebintu ebimu byali badde wakiri biri function naye abantu bagamba ye emyaka 40 kyovudde olaba nti kati n'ebitundu mu M7 bye yali yenyumirizaamu nti alina obuwagizi bungi embeera ekyuse twabadde ekazo ekiruhuura eyo gyasibuka ye ne mukyala we of course ne bastaging agayayaawo gakuta emiggo gakuba abantu baffe n'ogamba naye fe abalina okubeera mu district gwe oba totwagala sigala ewuwo naye ate nga agayina emiggo n'amayinja poliisi eri mu bakuuma bagamba nedda temukola fujjo neŋŋamba kaakati abo singa babadde bawagizi ba NUP baali badde bagamba nti abanaye mukakane temukola fujjo bonna baali bayoddi ne babajjawo ate enkeera mu kifo ky'okukwata abakoze fujjo balikola ku ffe naye nga ne mu districts ezo bamaze okukola ebyo naye kulale abantu ate ne bajja mwaziraga wano ng'abantu bazze baga nti anaffe nedda tukooye ekaramujja waliwo kasitore katera otambula ennaku zino mu 2021 nga tunoonya akalulu twagendako ekaramujja eyo abantu nga bakyagezaako tutegeera naye bano be baani oke Bobi Wine tumuwulira biki ne kati ng'era olaba tebammuka bulungi nga bajja mu mpolampola awo naye twabadde karamujja ziabimu kabongo muroto abantu ne bajja mu bungi nga baga nti anaffe tukooye karamujja ngagga nnyo yewava zizaabu yewava mabo asinga okubeera good quality mabo asinga mu nsi yonna ava karamujja abantu tebakimanyi the best quality mabo in the world eva karamujja ne minerals endala ez'enjawulo naye abakaramujja bagamba gigi bajja wano ne batwalako zi minerals naye tunuulira enguudo just enguudo bwe zifaanana notunuulira amasomero nalaba omukulembeze omu yali agamba Museveni anti kakati ffe wane karamujja ne Teso tetwagala protest vote nga aba NP bagamba kubanga ffe enkulaakulana tugiina buli kimu kyaterera abantu beeyo ne bamuddamu ne bagamba lindako nkulaakulana kijja oyogerako ffe nga tetugiraba mu nguudo mu malwaliro mu byenjigiriza so kati awo wali obuzibu bannansi bagamba nedda mu myaka 40 wali baddewo kale ebitonotono bimugamba nti kale ebintu bibikoze kino kibaga nti protecting the gains abantu ne babuuza which gains exactly are you protecting so kati kyetusanze mu ggwanga lyonna obuwagizi nga bungi abantu nga bagamba nti nedda tukooye essaawa obeerewo enkyukakyuka mu bukulembeze nina kyenjagala okutegeera obulungi otunulira akalulu k'omulundi guno kalinga akalabikiddemu ebintu ebitali bya bulijjo bingi wano ku NTV nakolako story nga waliwo abalonzi abawanduukululwa mu register Electoral Commission nga gye balumiriza era ensonga ezo ne zigenda mu kkooti Electoral Commission y'emu olunaku olwaleero erina omuntu agivunaana nti yawandiisa omuntu mu kifo ekitaliyo ng'omuntu oyo yegowa neeno sebo gw'omu ku bo ne twagala okumanya bino ebitandise okuvaayo constituency n'ekiikirirwa ekisanja kiramba paka olwaleero nga Electoral Commission egiwandiisizaamu abantu mu bukyamu kiki ekiri emabega wa kino mulonzi ayagala kutegeera kiki ekigenda mu maaso ekituufu nedda kino si kipya abantu bwe bati babeerangawo munaaye mu kalulu akawedde bwe nava mu kalulu ng'amaze okuwangula ku buli polling station waliwo omusajja bamuyita Mukesh Shukla yali mu kalulu ako omusajja watto kati yagenda mu kkooti n'antwala mu kkooti ng'awakanya obuwanguzi bwange time ya cross examination yatuuka ng'ali wali mu kaguli nga batandisa omuso y'ebibuuzo amugamba nti kakati gwe lwaki ogamba nti Ssenyonyi teyawangudde mu butuufu n'agamba ekintu ekyatusesa nti kakati
Ssenyonyi oyo awangula atya ku buli polling station ate nga ze polling stations ezisinga zonna nali nfuna 00 ali wali mu kaguli omulamuzi atudde wali balooya bamubuuza ebibuuzo kati nga ye agamba nedda Ssenyonyi namutute mu kooti kubanga kisoboka kitya nawangula ku buli polling station ate nga ye Mukesh ezisinga zonna alina 000 wakuzeewo ko 0102 kati nga ali mu kooti ne muwangula ku high court twafuluma ebweru wa kooti najja we nali ne balooya bange nankwata mu ngalo nangamba congratulations ye gwe mubaka waffe era nzikiriza ompangudde wayitawo ennaku ezo 3 n'ateekayo notice of appeal ningamba n'omusajja aliko ekikyamu twali wano nanjozaayoza kakati ate ataddeyo appeal of course ne appeal ne muwangula teyansasula musajja watu oyo mpulira alina ebizibu bingi nkyamuterese mu koona naye nagamba wayi omusajja alina ebizibu bingi ebizimbe ebyo naba bitutte n'ebirala naki kugamba ti nga talina nakyo oyinza kwataakinga ningamba looya kasa twamuwangudde tumuvinge kati abantu bwe batyo gye bali ng'ajja kufuna kyabuukira nga either ayagala afune ku ttutumu abantu bamutegeeremuko naga nti kakati yeno ekyansi yange Ssenyonyi ono kamu petitioningeko kuba kakati ono petition gyayogerako era nga bw'okibuuziza bwe bakimubuuza munda wali ti naye eno constituency ya Nakawa West gy'ogamba nti teriiyo okimanyi nti ebadde n'omubaka nti ye ne bamubuuza omubaka owa constituency eyo yaninga wendi wali n'agamba wuuyo mukulu Ssenyonyi bamubuuza kakati ogamba otya nti constituency eno teriiyo ng'ate erina omubaka eyeesimbawo ne banne n'abawangula era waali kati era ayagala kuddamu kubeera omubaka w'ekitundu ekyo nti ensonga yeweberera entuufu nti akakiiko kawandiisa omuntu n'awangula n'okuwangula mu constituency etaliiyo n'afuuka ne leader of opposition no kyenkugambye nti bwe buzibu bw'abantu abamu era kubanga ali idle and disorderly naye ono si kuba idle and disorderly kyasita agamba anjagala abantu nawe bantegeeremuko kubanga ebyo gye mpulira agezezaako kugenda mu constituency tebamutegeera bagamba ono ani ono ayagala akalulu kaffe kati ndoza n'agamba kati kankoleyoku kano akabadi oba oli awo abantu banantegeera maybe kiyinza omukoleramuko ne bamutegeeramuko kati tuli mu kumwogerako so kyekigendererwa kye abantu bwe batyo babeerayo tekyeraliikiriza mbeeramu abamu nti kakati yakola bwebadi omulala najja nasalo nja kukola byabwaddiikuula abantu bantegeere bwe bityo babeeranga mu bululu bwonna akapulezidenti abaka palamenti bakansala babeerangayo so ono naye bwatyo musajja wattu nina gwe nabadde njogera naye naŋŋamba nti ensonga eno lwakuba nti gwe bw'obeera ogyogerako mu ngeri yakusaagirira naye erabika ya ddala kubanga yaŋŋambye nti olwaleero gwe Annie Walukatamba bw'ojja nga otaddemu erya Katende Annie Walukatamba Katende tukimanyi Katende gye kitaawo naye wooliteekeramu nga terina werirabikira mu biwandiiko byo ababeera abantu balala ekyo kyanjawulo kati kyoli mu kwogera kiringa Nakawa West ne Nakawa East byanjawulo ekibifaananya ye Nakawa ne Nakawa East constituency ndala completely from Nakawa West ekigambo division nga tukiteekamu anti ekya divisioni bamubuuza n'omubuuzaawo nti kati waliyo constituency endala yonna mu Uganda gy'omanyi eyitibwa Nakawa West nti kakati eno yanjawulo ku Nakawa Division West amakulu gali nti Nakawa West eri emu mu ggwanga lyonna era esangibwa mu division eya Nakawa esangibwa mu district eya Kampala era mu kumaliza foomu ezo zonna returning officer n'asayininga amanominati nze mwenna details zonna n'aziteekawo ku constituency eya Nakawa Division West esangibwa mu Kampala district n'ateekawo ne code ya Kampala mu electoral commission budget 012 byonna n'abijjuza wali kati that's the control form yaabwe eri final kati wano bate weetaaga nti kati byonna biteekewo byonna because Nakawa West yeyo Nakawa West constituency tewaliyo ndala yonna so mu mateeka tulina maxim tukiyita maxim
de minimis non curat lex kitegeeza nti obusonga obutonotono obutalina makulu amateeka tegabuwa budde. Eyo it is a principle of law. So kati munnange noono kyaliko agezaako okufuna akabuukira naye tekajja muyamba yeekuŋŋaanye agende mu balonzi abatunule mu munye bamutunule mu munye bamugambe gwe gwani kikyotwagaza aleme kutya balonzi ndowooza yatidde naga kandabe oba nyiza okuyiyayo pulaani B. Nedda tewali pulaani B muganda wange. Genda mu balonzi oba nnyonnyola oba olina ebyokuba nnyonnyola oba tobirina ng'obivaako. Ekintu kino kyetaaga kitegeerekeke bulungi. Obunafu bubeera buli liddawa, buli ku ofiisa wa electoral commission oba buli ku system nti omuntu yenna alina asobola okuva eri n'agikozesa nga bwe yandyagadde. Mulina candidate gwe mwateeka e Busiro East, Honorable Walukagga, naye alina ensonga mu kakiiko ako zitambulira ku biwandiiko. Naye ebiwandiiko bino kyenkakasa yabiteekayo ebbanga. Olwaliro omuntu bw'avaayo nga questioninga ebiwandiiko ebyo, tulabe n'emisango egimaliriza nga gigenze mu kkooti, omuntu ne bamugya mu buvunaanyizibwa obwo nti teyasoma kutuukana na mutindo ogwo oba na buyigirize bwetaagisa. Waneeno mu processing eri mu kukolebwa bwenkubuuliza nti obunafu bubeera buli lidda wakati ng'ekyo ekya division obeera tokitaddeeko kakati ono empapula yazireeta naye ate waliwo agamba nti zino nfunda oluusi bekanze ne mu kkooti biwedde. System yerina obunafu oba ba individuals ng'abantu abagikolamu? Nedda sirabawo just kiri kuba omuntu abeera n'eddembe okuwaaba omusango gwonna gw'ayagala. Ani wala nsobola okutwala mu kkooti nti nze ngamba nti obeera ku TV eyo ekkooti gy'oyambala nze mba njagala oyambala eya black, oli ku national TV fe abamu eyo kala ya grey tetunyumira nenfayiringa omusango. Nsobolera ddala by the way kubanga eno national TV it's a public broadcaster nengamba nti nze ekkooti gy'oyambala eyo eya grey etutta amaaso fe abalabi ba NTV akawungeezi n'ebigambo tebita ne programu endala z'okola nenteekayo omusango era kkooti egyeguwa ebiseera byagwo bakuyite weewoseeko nti sebo lwaki oyambala kkooti eyo eya grey. Abantu abamu bagamba nti eboonoona amaaso gaabwe. So ekiri ku mateeka nti omuntu asobola okuwaaba ku nsonga yonna. Ate wano mu jurisdiction yaffe kitono nnyo, waliyo jurisdictions endala ng'abantu bawaaba emisango ku buli kantu konna. Kantu konna najja ku kizimbe kiri public n'agamba nti sha lwaki bakisiiga kale eno ya blue n'agenda mu kkooti. So tewali buzibu buli awo. Just omuntu aba exercising a right y'eddembe lye okugenda mu kkooti, in this case electoral commission, na petitioninga ku nsonga yonna yonna. Sikirabamu buzibu akozesa eddembe lye ery'obwebange. Eventually electoral commission hopefully jatunula ekituufu nga bwe kiri. Ono yasoma ebiwandiiko bye byonna weebiri wano. Eno Nakawa West, Nakawa Division West, Nakawa West found in Nakawa Division, found in Kampala District, naki byonna bye bimu. Yeah. So sikirabamu buzibu at all. Abantu bakozesa eddembe lyabwe ye bw'aba atidde ng'alaba nti kaakati omuntu kuba ne Honorable Walukagga kyekimu eyamututteyo alaba nga ekifumye. Waliwo ka video kembadde ndanga katambula nga ezaawo campaigninga nga ne bakampainingamu bagamba nedda genda kakati maybe omuntu oyo n'aga nti kakati ground entabukidde kangende mu kakiiko ndabe oba nsobola okuyitira eyo. Kakati noono owa saidi yange yagambye nti bwe ngenda mu bantu tebantegeera tebamanyi kangende mu kakiiko. So omuleka n'akozesa eddembe ery'obwebange. Lwaki nkubuuzizza nti kiriko system oba ku bantu obuzibu we buli oba obunafu we buli? Leero mu mawulire ga leero mu kawungeezi tulabye Honorable Lutamagozi Semakula ng'ali ewaabwe ye Nakaseke ng'agamba nti waliwo polling stations ezaateekeddwa mu Namunkekera Industrial Park naye tewakkirizibwayo bantu, amagye ge gakuumayo ng'ensonga ye ntuufu.
mateeka nga bwe gagamba kifo ewalonderwa kinakubeera nga kyalukale n'enkikomyawo ku system ne individual tekyalengererwawo ensonga ng'ezo ziba tezalengererwawo omuntu okutandika okujja okuzireeta mu time eno nga n'okulonda kusigaddeko myezi bwezi nga lweyeekanze gundi polling stations weziri nedda kino kyanjawulo annual kubanga kati polling stations empya zategeereddwa ddi okusinziira ku electoral commission display ya polling stations ndowooza yali ya last year nga mu November awo bwembeera seerabidde no batwayingirako ne mu 2025 balina ze bayongeddemu kakati ewange for example polling stations bazidabulinze yeah kubanga kululi zalinga about 153 kati zigenda kuba 292 nearly 300 bazidabulinze kakati of course bwofuna information eyo naffe tuli mu kuzinoonya kati tutegedde zisinga wawe ziri n'otandika okutegeera polling stations zino empya ziri wange otandika okuzinoonyerezaako kakati bw'oba ozinoonyereza n'otegeera kati nga ezange nange ninayo zi barracks nazo bazidabulinze tutegeera nti kakati zino eno eri wano eno eri wano eno eri wano so eventually bw'onoonyereza n'ozuula nti kakati eno polling station eri wano waliwo neziba nga teziri clear noddayo eri electoral commission eno polling station eno gye mwadi marketinze eriwa ku ground nga tetugiraba mu muntu lage wawe eri so omuntu bw'ategeera ekyo tekirina buzibu okwekubira enduulu nti naye eno polling station eno gye bayongeddemu nga ate bagiyingiza munda mu barracks ekitakkirizibwa mu mateeka zina kubeera wabweru mu lukale kwegamba nga kiri public actually ekyo kyakyusibwa etteeka lyakyusibwa kubanga eddanga mu barracks ezimu nga balondera nga tokkirizibwa na kusindikayo agent bajja mukubirayo empya abasirikale kati ng'ekyo kirina okuvaawo demokrasi yotambula obulungi so omuntu bw'azuula nti zino polling stations ze batonzeewo empya ziri wano zinoonyereza n'olaba eziri mu bifo ebitali bituufu oli waddembe okwekubira enduulu pa n'obudde bukyali bwe kibeera nga kyali ku road map nga bazidisplayinga before kuyingira mu period eno omuntu ng'agenda kwesimbawo awo tewabeerawo obunafu okubanga teyazinonyerezaako by the si kituufu nti zonna zaavaayo November by the way electoral commission amateeka gagikkiriza okuteekawo even some new polling stations days to the election katugambe wano abadde wagenda okubeera polling stations omanyi waliwo polling stations ezimu nga ziri mu compound z'abantu kati oli n'asalawo era n'atunda ekifo kye kati nyini ekifo omupya n'aga nti wano njagala kukolerawo mirimu gyange saagala byakulonderawo nga baba balina okunoonya polling station empya so si kituufu nti zonna bazidisplayinga mu November ezimu bazze bazongeramu and when you discover ng'ogenda ku ground ng'otegeera kati eno eriwa bwe bateri mu kifo kituufu ng'okyogerako kale ensonga endala eziriwo mu byobufuzi tutandikidde mu nsonga zibadde mu ngeri yakuzikonako kano wano nawali nenjaga tumaliriza ensonga ya kakiiko k'ebyokulonda ndyoke nga sinabagenda mu bibuuzo bino ebirala kubanga ate byo byeyawulidde simanyi oba okyagirinako kyo yes omanyi akalulu tekaggwa process akalulu ebeera process it is not an event ebeera process before the election during the election and after the election ng'akalulu kawedde so that's why at any point omuntu asobola okugamba naye wano kiki ekiriwo kino nga si kituufu at any point kubanga it is an entire process so nekyalutamaguzi kyobadde oyogerako yes mutuufu okwemulugunya ku lwekyo kyalengedde kaakano kubanga yes changes zibeerawo ate ne electoral commission nayo ne bweba road map naye tebeera yankalakkalira era muzze mulaba nga bagikyusaamu kakati juzi weeks nga 2 emabega twategedde nti kakati okulonda tekujja kubeera nga 14 ngenda kubeera nga 15 naye ate 14 ye date gye baatugamba emyaka ng'ebiri emabega gye bazze boogerako naye weeks 2 emabega bagikyusiza kati tumanyi oba wiiki ejja bajja kuddamu ate bakyuse naki so bingi ebikyuka nga bwe mugambye nezi polling stations nazo ne bongera wano ne bakola we bati so kati ekyo bwe kibeerawo ne neekengera mbanja kugamba
wano nedda lindako kino ekiri wano kiringa ne campaign schedules zikanyizibwako ez'aba candidates naye along the way wayinza okubeerawo ekibaddewo anti kakati wano either tukyuseemuko ono afudde waliwo kati nominations ezimu ezirina okuddibwamu ku bifo ebyenjawulo nga candidate omu kasitaafa muddamu n'ebirala bwe bityo. Kale kakati nga tuyingidde mu nsonga endala ezigenda mu maaso mu byobufuzi waliwo ensonga emabega kaawo gwe kennyini wayita ab'amawulire ku parliament noyogera ku nsonga y'abakamisona okubanga bazzemu ne beegabira obukadde 4 birambirira. Abantu ne batandika okwebuuza ekibuuzo nti parliament nsulo ya ssente nti mwe ng'abaliyo we mwagalira omugirayo akasente kubanga twagenda okulya nga kukujiddeko n'ebigambo ebirala nti ne leader of opposition Joel Ssenyonyi yakuta obukadde 600. Ekibuuzo ekyebuuzibwa nti kiki ekiri emabega w'ensonga eno omuntu n'aweebwa essente nga nnyingi ne bijja 4 5 ezo no bukadde 4 bukadde 5 bukadde 10 bukadde 600 kiki ekiri emabega w'ekyo? Buli mwaka annual eyo report ya IGG yakirambika bulungi nti buli mwaka tufiirwa obutabalika 10 sente z'omusolo 10 trillion shillings sente ezibbibwa ezibulankanyizibwa ezitakozesebwa bulungi bwe bityo. Gwali mawulire nange nagalimuko usually government bwevaayo nekuwa report nti kati wabaddewo ekizibu ekibaddewo abantu 10 be bafudde awo manya bayinza okuba nga bangi muko ng'ogenda ku ground ng'obuuza family meka ezitamanyi bantu baabwe wawe bali nga wabaddewo ekibwatukira awo ekikangabwa. So kati no report ya government singa yali ya leader of opposition abantu baligambye naye Ssenyonyi lwaki yosiiga government akasa. So sente empitirivu ezibbibwa mu bitongole bingi bya government mune tubyogerako nakino nakiri naye kiri spread out. Ebya parliament mujja biwulira nnyo kubanga ffe abamu gye tuli ate tujja kusirika ku nsonga zino bwe buvunaanyizibwa bwaffe. Nawulidde omukulu omu ng'agamba nti naye Ssenyonyi oyo mu kifo ky'okukola otutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe abeera mu kukola lugambo ningamba olwo lugambo nja ddukola buvunaanyizibwa bwange kati gwe lwaki oba okola ekikyamu butayagala nkyogereko nze ogwange gwakulondoola kati bwe otayagala nkulondoole gwe kola ekituufu. So kyolula parliament evaayo nnyo mu spotlight kubanga ffe abamu tetujja kusirika tulaba ebintu bino. Ate nga naye nagambako lumu nti bw'olwanyisa enguzi naye kulwanyisa ne baga nti naawe Ssenyonyi otutte zino nti mubimbuulire kati ne ku luno nga baagala okubikkirira eno service award yaabwe endala ey'okubiri emiliyoni 4 buli omu baga nti tukikanyigweyo nti ne Ssenyonyi oyo naye yafunye service award gwekyo bwoba olaba bukadde 600 actually zibagamba. Ekibuuzo kyange kikyali lwaki sente zibeera nnyingi ezo omuntu omu obukadde 5 4 10 600 omuwendo ogwo nkugambye buli mwaka kiki ekiri emabega w'ekyo buli mwaka tufiirwa obutabalika 10 trillion shillings kati bwezi bwezigattirira nezifuuka ezo 10 trillion shillings buli mwaka so bwezityo yeah naye mbadde njogera ku kino ekya nti ne baga nti katugezeeko okubikkirira anti naye yafunye naye kaakati nze azaavumirira ebintu bino era nga nkyabyogerako nkyabivumirira singa parliament yampa ssente ezo singa tebabalaze edda nti Ssenyonyi oyo naye ziizino evidence yazifunye gwekyo olowooza singa tekyabaddewo kubanga nkivumirira nkyakivumirira so si kituufu naye nga bajja kikozesa okugezaako okubikkirira kyebakoze kubanga bamanyi eyo si enzikiriza yange kyodula nezi meeting zino tebazimpitamu no kubanga bamanyi nja kugamba nedda kino kikyamu bannange tufuna omusaala ne allowances bino biki kulwaki so kyovudde olaba ebatuula eyo mu nkukutu ne basalawo nga basazeewo ne ziyita ate of course babyewakana nnyo ne ku press conference eyo nagamba nti mujja balaba nga bavaayo okwewakana bulijjo bwe bakola mujjukira bwe twayogera ku miliyoni 422 I think saalina leader of opposition nini tuvaayo ntibyogerako nga mawulire tugafunye tugamba ensonga eno
abamu ne bewakana ne bagaana naki nigi byaggwera mwabalaba batwaha kagabo tunga zizeeyo nga bwayambuka waggulu omugamba nedda tetuzaagalana netwogera ku service award yasooka abamu Ssenyonyi oyo tatwagala naki ngamba siina of course nsonga lwaki nkwagala siina nsonga lwaki nkuwalana nze ndi mu kwogera ku kikyamu ekikoleddwa gye byaggwera abaali bagamba nti nedda tetwazifuna ne bagamba nti twazifuna naye mu makubo amatuufu basooka kwegaana juzi mujjukira ku miliyoni 10 avaayo ne ŋŋamba abantu baweereddwa ababaka miliyoni 10 okubeebaza olw'okuyisa etteeka ery'emmwanyi nga era babagamba kati n'erya UPDF amendment muliyise ababaka ne bavaayo nga baliko n'obumansuka oyo Ssenyonyi oyo asusse okutwogerera kale buleeri atusiiga akasanga palamenti abamu ne bagamba nogamba tebagenda kuntwala mu kooti tobijjukira sebo wayitambale neyabawa ssente Mwai Museveni n'avaayo nakkiriza era nkyalinza abaali bagamba nti Ssenyonyi tugenda kutwala mu kooti nga balina okwekangabiriza ogenze noyogera ku service award yasooka yamala nejjirako minutes ezaali mu lukiiko engeri sente zino parliament gye yasalawo sente zino zikole ki zigabibwe nga n'okuyisa motion ababaka baali balina kwe basinziira ku biwandiiko naye wano tewaliwo kiriwo kubuna obukadde ebina era kyenannyonnyodde bagamba nti ku luno ogezaako okugyawo paper trail eyo kubanga yabaleetera obuzibu ku luli sente ne baziyisa mu parliamentary circle. I'm a member of the parliamentary circle. Nze am a member. Sosoogera ku bye simanyi bannange. Ndi member wa parliament, ndi member wa parliamentary circle. And I'm one of the top leaders in parliament. I'm a member of the commission. Niwankubadde tebampita mu meeting ezo. Naye ndi mukulembeze. So gye baaziyisa ogezaako kujjawo paper trail eyo. Naye ani wano kimanyi nti amawulire gatambulanga naddala bw'oba oyagala okugafuna kati nzaawo mu kizimbe twali information gye njagala funa ne sigifuna. Of course n'abatera okugimpa abamu kati batandise obbatiisatiisa n'abatagimpa ne bateebereza naye ono si yawa Ssenyonyi information abakozi ba parliament naddala abamu babatiisatiisa okubagoba. Omu yaŋŋamye n'okuŋŋamba nti kaakati ze baŋŋamye n'ekyokungoba tekimala neegendereza obulamu bwange. Naye nga lwaki temukola kituufu oba temwagala abantu batutegeeza ebintu bino naffe tubyogereko so kati kiyesu ne bakikukusa bwe batyo kyovudolama mukyogera kubali mu kuyomba buyombi nga bwe baakola ku luli awo Ssenyonyi asusa okumala googera biki atuwaayiriza akola lugambo kubanga bamanyi kugambe ndi member wa parliamentary circle. Nali ninako wensoma ku mutimbagano nga waliwo yakuotinze nti akulira parliamentary circle eyo gyoyogerako yeewakanye nti tewaliwo kyalina okukola musajja wattu kyalina okukola kye balina omuga nti kakati gwe edduka speed obyegaana kyalina okukola ne ku luli kye baakola kati kankubuuze obujulizi tubujjawa okubyogerako tusinziire ku kinti Ssenyonyi yagamba mukwatirireemu katono nga bwe mwakola ku luli ku miliyoni 10 oyina nina certificate receipt ze nabawa bwe noyogera ku miliyoni 10 sina receipt gye nabawa sina invoice oba ki gye nabawa tebyavaayo nga bituufu kakati ku miliyoni 4 zetwayogerako ku luli tulina we twalaga nti ono yasayiniza wano nti oba receipt yino oba ki tebyali bituufu. So bwe bityo ebbanga lye namala mu mawulire by the way information yeno ya miliyoni 4 sagitegeera na wiiki eyo lunakuba olukuŋŋaana lwa bannamawulire I got it months ago. Niŋŋamba nga munnamawulire nga bwe tukola ng'olina okunoonyereza nti w'oyogerera ekintu ng'okinako obukakafu so nenoonyereza wenafunira ddala obukakafu kwe kuyita press conference nali saakabitegeera naye nabitegeera ebbanga eryayita ng'ebya service award kunoonyeza nga nebya miliyoni 10 noonyereza n'obeera sure nti kakati kyekyo kyennyini kwe kuvaayo kwogera ku kino otherwise wali balabye oba oliawo nga bankuba mu mbuga z'amateeka nga bagamba ku luli oba ki naye kye baakoze kuyomba buyombi
nalabye bambi n'abamu kati muntu nga bambi Chris Obore omukozi waffe mukozi wa parliament mbasaagala kuddaawo nakuwanyisiganya bigambo naye neera naye wamulabye oyo nalabuse Nnyonyi asusse kubeera omulimba public liar naki neŋŋamba kaakati ono musajja wattu of course bamugambye kaakati genda owolereze nga ne byawolereza tabimanyi of course munnange abakozi abamu waba alina connection ku boss kati ye nsobola okubanga mukwano nnyo ogwa speaker which is okay naye simanyi oba alowooza kimufuula ate owakabi ennyo nabalaba publicly nga benywegera mwabitulaga wano nali sina walawo embirabye nabiraba wano simanyi oba ekyo kyekyabaleetera n'okubagoba mu palamenti mwabitulaga ne mubiddamu kati bambi musajja wattu aba alina okuvaayo okuwolereza ebintu bino naye bensobola okuddamu babaka bannange mwamulaba onobusirwanyi onobompuuga oyo tatwagala naki sina buzibu na individu yenna naye bwona okola ekibiina ekitegeerako I'll call you out njakyogerako ate sikikoze ku bano bokka kubuno bw'anaagamba nti kakati Ssennyonyi yagala nnyo okuneetikka ate bwe nayogera ku sipiika ate bwe nayogera ku balala so tekikuliiko gwe wekka nekijja kubeerako bwona okola ekikyamu nenkitegeerako muli kino ekintu kibayisa kitya kati nga mmwe abali mu palamenti nga mulinamu n'obukulembeze kubanga palamenti kitongole kya gavumenti waliwo ebitongole bya gavumenti ebirala ebirina abakozi abali mu kukaaba ennaku zino twalaze amawulire waneeno nga waliwo omusirikale w'ekitongole ky'amakomera ye ampe erinnya eddala linvudde mu mutwe agamba nti abasirikale b'amakomera abasirikale tebasobola na kutwala abaana baabwe ku masomero olw'omusaala omutono gwe bafuna ati omuntu n'atandika okuwulira ng'ali mu gavumenti yemu gye muweererezaamu olinga omuntu omuba muwadde obukadde 4 omuntu omulala bamuwa obukadde 5 omuntu omulala bamuwa obukadde 10 individual omuntu omu ekifaananyi ekyo palamenti egezaako kusiiga kifaananyi mu bitongole bya gavumenti binegala ebirimu abakozi abakolera gavumenti naye nga bakaaba olw'embeera kyobudde olaba nagamba sipiika lumu nti vision yaffe nga palamenti is to be a people-centered parliament kati bw'obeera people-centered wano olina okubeera accountable kubanga ogamba nti oliwo okuweereza bantu bali ensonga eziruma abantu abo zolina okuteekako essira naye ate bwe balaba nga ensonga ezibaluma oba oliawo tezifuna nnyo kaaganya naye ate sente z'omuwa omusolo zirina engeri gye ziyitamu awo mu ngeri etategeerekeka of course ebintu bino biruma abantu kyovudde olaba ffe ababyogerako batunyiigira nnyo naye nga tebalina kye bajja kukola kuba tetugenda kusirika no ekikyamu kibeera kikyamu nkola bukozi ekituufu kyolina okukola kati obuzibu bwe tulina omanyi bw'okola ekintu ekikyamu ne watabeerawo repercussions oba consequences mu Luganda kyeki ebizibu ebikijjirako nti omwana bwazza omusango omuzadde n'otamukangavula oba omukangavudde nakaggo oba n'omutuuzaawo ne mwogera oba n'omugroundinga oba n'omujja omanyi kati abazadde ennaku zino byanjawulo mukko si just byamugoba nti kakati siripa naki waliwo gamba nti kakati kati wano katubuge TV njikugyeko katutule byanjawulo mukko kuba kati ffe twakuliranga omuzadde ombulira ebyo aba yakuyisizaamu naye nti bw'aba alina kyakoze ekikyamu n'otamukangavula mu ngeri yonna gy'oba olina omukangavulamu ajja kuddamu akikole kubanga alaba tewaliwo obuzibu bujja lwakola kikyamu ekyo kati bwe buzibu bwe tulina mu palamenti nti ebintu bino bijja sigala nga bikolebwa kubanga tewaliwo consequences tewaliwo kibeerawo twabyanika byonna ne mubiraba basooka kubyewakana naye ne bamala ne babikkiriza nti kale naye ekikyamu kyekiri awo kikyamu ky'okugulira speaker ne deputy speakers generator eza miliyoni 5 mwabiraba byonna kikyamu ki okubagulira simanya zono zaabwe ziri waabwe waka kikyamu ki okubagulira zi kamera za bukadde bwalinga 8 naki mu maka agaabwe si amaka ag'obwa speaker n'ebirala bingi bye twabalaga zi contracts naki empandikira IGG
Honorable Betty Kamya eriwo mu kaseera ako. Empandikira ne Auditor General, empandikira ne DPP. IGG yanziramu. Abate banziramu. Nanziramu nangamba okay. Bitegedde ebintu bino byonna byogeddeko. Nja kujja noonyereze. Avudde mu kifo ekyo nga talina kyaze kunoonyereza oba bamutiisatiisa naye mukazi wattu tekitegeerekeka. Mwai Museveni yagenda e Bukedya n'aga nti amwe abasumbuwa sipiika mumusumbuwala kubanga abazungu be babagambye be babateekamu kasunda baasi. Nogamba naye sente zibbibwa zaffe zaawano bannayuganda ezirina okuzimba enguudo n'ebirala. Kati ffe omuzungu yalina okutugamba nti kakati bannange mwerwaneko sente zammwe ffe tezituluba bannayuganda tezibaluma abaana abaali beekalakasa mu abalaba nti abo abazungu abali eri be basindikira sente naki. Omuzungu yalina okugamba abaana abo nti bannange sente zammwe ziri mu kubbibwa mwerwaneko, kugamba naye n'abanga amugjeeko omusango. Kati nga lwaki tebaddemu okukola ebintu bino? Saabiisa woodi yasooka badduka ne beetwala mu kooti era n'ensala ya kooti be bajanjula eri eggwanga. Bayita press conference ne bagamba nti kooti efulumizza ensala eno, buli omu ne yeebuuza hani yatutte omusango mu kooti era nga tetwabitegeerako kubanga nammwe mwali bitulaze ku mawulire nti waliwo atutte omusango mu kooti era kooti egambe kale ku lunaku bwe luti ne bwe luti tujja kuwa ensala yaffe. Buli omu yabitegeera nga abakulu bano balina ensala nga be bajanjula eri eggwanga. Of course beetwala mu kooti ne bakola bye baakola ne bagamba nti kakati ne kooti etwejjeereza tetulina musango. Kati lwaki tebaabiddemu? Bwe buzibu bwenjogerako tebajja sigala nga babikola ku milioni 10 etuyogerako Mwai Museveni n'avaayo n'agamba naziba wa temulina kye mugenda kukolawo. Kati nga lwaki tebaddemu ne babikola? Wali obuzibu awo. Honorable oyagala gamba nti waliwo obwakyetwala obwo bwannantagambwako mu nzirukanya y'emirimu gya Parliament. Obwo bwennyini obw'eggwanga lyonna ebitongole bingi. Parliament ebiriyo mubitegeera nnyo kubanga ffe abamu gye tuli era tetusirika. Naye singa abakola Ministry of Finance, singa abakola mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo abakozi abali eyo nabo boogera mwalirabye ekivundo ekiri mu ggwanga lyaffe. Naye tebajja kwogera abasinga abakozi ba gavumenti batya akalimu naki. Naye kati nze sirina gwe ngenda kutya kubanga ku bantu abo teri kubbo omu kubbo yannondo okubeera omubaka wa Nakawa West. Abantu ba Nakawa West bansindika. So kati siyinza kuddaawo ne ntya ate kaakati bajja kunzijjako akalimu nawulidde nti bayungudde nti bajje mu constituency yange banywanyise. Mbasekeredde iyo wewandiisa namunfu mbasekeredde. So kati nze mbyogerako nga sibitya kuba sitya nti abagenda kunzijjako kino nga oba kino ng'abakozi ba gavumenti. So yes ebya Parliament mubiraba nnyo kubanga ffe tubyogerako naye n'ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo ekivundo ekiri obwekityo bwe kiri. Ojjukira Uganda Airlines nga nkyali chairperson wa Kosase etuginoonyereza ne twanika obuziino obwa buli kika obuli mu Uganda Airlines. Report ne tugikola omanyi yagiremesa Madam Speaker. Report eyo tewagisomaako tuginako kopi twagikolako n'amawulire wano kubanga report twagikola. Naye n'agamba nedda temujja nenyimuka mu Parliament nga nje ne mugamba report ngiina wano n'agamba togenda gisoma eyo. Obuzibu gwe wagiriikinga mu mawulire y'ensonga gye yawa. Okusookera ddala ekyo teyakinaako bukakafu. Namba 2 report eyo omanyi report otumala oziwandiika ne tugiwaayo eri clerk ne speaker baja uploadinga. Tulina system eyitibwa alfresco buli mbaka wa Parliament aba ajja accessinga. Kakati report ababaka 557 bagirina. Kakati bw'ogamba nti egwe yagiriikinze ababaka 557 baziina ku iPad zaabwe oba ne ku masimu osobola ogiteeka system eyo ku simu yo. Naye n'ogamba nti yaliikinze kale bwe ba yaliikinze that's more reason abantu bategeere nti kakati officially yeno report anyway yali lwekwaso aniwalo nga tayagala obuziina buno buveeyo eggwanga libutegeere n'agamba tojja gisoma. Ate bamalanga ebayisa propaganda senyonyi oyo bamuwa akasente n'atakola ripooti ne bannayuganda si basiru munange bazze bagoberera era n'olunaku olwo naye muka neŋŋamba ripooti yino eri redi n'agamba togenda gisoma. Baabiraba byonna byonna. So kimadde kugamba nti bitongole bingi ebirina obuzibu obw'ekika ekya waggulu. Twanoonyereza ku UNBS mubijjukira nga nkyakulembera Kosase era agikulembera ne tumugyamu n'ebigambo yawenguzi okusigaza ekifo ki n'ebirala bingi obinaagobebwa. Twanoonyereza ku Uganda Railways Corporation obuwumbi n'obuwumbi ne bagula ebigaali ebikadde bitategeerekeka naki
oyo n'agobebwa ne board namba yonna n'ebitongole ebirala kati binjogera just ku bitwanonyerezako mu kusasi n'ebingi ebitongole bya gavumenti ekivundu kiri buli wamu ekya parliament mujja kitegeera nnyo kubanga parliament yeringa face y'Abannayuganda yewali abakiisi b'Abannayuganda ate kati fe abamu tetujja kusirika ku nsonga zino tubikubamu tooki kyobudde olaba bivaayo nnyo nga nzizemu okweyambisa eddoboozi ly'akatambi akako omusajja oyo owa prisons ampe erinnya eryokubiri simanyi lwaki lyanziruseeko bw'otunuulira emboozi gye yabadde ayogerako ndikufunira wano nga bw'ogenda mu maaso emboozi gye yadde ayogerako mu butambi obwo efaanaganako n'ey'abasirikale abamu baali ba poliisi nali mbakolako story awo oba omanyi be baali bagoba ku ttaka ly'emulago abaali basula waggulu awo kasozi nali nina omusirikale gwe nali njogera naye naŋŋamba nti omusaala gwafuna gwali wansi nno gwali gukka wansi wa $5,000 sijja kugwogera kubanga abasirikale bayinza okumpisaamu eggaali ye Lawrence Ampe Lawrence ya naye mbadde nkugamba nti emboozi eyagala ofaanagana naye omusirikale oyo gwe nali nkolako story yaŋŋamba mbu bw'oyingira ku payroll ya poliisi kyosooka okukola kufunayo kalooni n'ogenda oba ozimba akayumba mu kyalo oba oteekeko ka structure ng'obwo bwe baali babagobamu awo emulago naye ebigambo by'ono Lawrence byanzijukizizza omusirikale oyo gwe nali njogerako naye ono Ampe ayinza okubeera nga yavuddeyo ayogerera abalala abangi abatasobola kweyogerako olwaliro agenda mu disciplinary committee ya prisons amaloboozi ngaago bwe gabeera nga gavuddeyo nga nawe okkiriza nti ebitongole bya gavumenti nga bw'oyogedde nti biriramu namujinga nga parliament abantu ngaabo sekino mulina engeri gye muyinza okubayambako mu mbeera eyo parliament kyegenda okumuyamba musajja wattu oyo eno parliament eno nga ffe bwe twogera ku buli bwenguzi nakibagamba nedda musirike nedda temukola ki tebajja kuyita mu commission n'ebirala bwe bityo kati yegenda okuyamba musajja wattu oyo nedda tekisoboka atukulembera yabagamba nti yanze mwami Museveni waŋŋamba nti buuka simubuuza lwaki mubuuze oyagala nkomewa ssebo mu ggulu oba wakati awo kati bwe buzibu bwe tulina nti abantu bajja okwekalakaasa okulaga obutali mumativu mu mirembe nga bajjaawo ku paalamenti ne bakubibwa kakati ekitongole ekyo kiba kinaabayamba ate obuzibu obuliwo bwe bunnanfuusi munnayuganda bwalaba ono Ampe talina na kati avuddeyo nayogerera ku political party eno nti kati mpagira NUP mpagire ono oba ki naye agamba nedda waliwo ebikyamu kino na kino ne kati wuuyo bali mu musikambula wuuyo disciplinary committee n'ebirala Chief of Defence Forces mutabani wa mwami Museveni akoze ebikolobero biyitirivu ebimenya amateeka aga UPDF amateeka ag'eggwanga ne constitution yaffe n'ebirala byonna naye weyatandikanga akola ebyo ate ne bamwongerako mayinja ne bamulinnyisa amadaala nga balinga abamwebaza ebyo byazaakola kati bwe buzibu obuli awo bw'ogamba nti Ampe kyakoze kikyamu okwogera ku bikyamu ebigenda mu maaso lwaki ate oli agamba n'okugamba nti mu opposition tujja bawanika kalaba muli basiru n'atwala abantu mu zibesimenti n'akola ebintu bya buli kika neggwanga ngenda balumba lwaki ye takubibwa ku mukono kati bwe buzibu obuli Bannayuganda ogenda bannyonnyola otya nti etteeka bwe liba tteeka nga lyokozesa okuwalabula Ampe ng'abalala teribakolako kijja kitya kati we wali obuzibu awo kubanga waliwo abakoze ebisingira ddala ebya Ampe yagala n'okugamba mwe Nairobi nja balumba ate abeeri bakambwe ne banyiiga kitaawe bambi n'agenda ne yeetonda banaye munsaasire omwana munnaye namuzaala alina ebizibu bye naye munsaasire ku lwange musaasire nze kale olwamala omusaasira n'amulinyisa amadaala kati kikulaga obuzibu bwe tulina kuba bwe kiba nti yes etteeka okukwasisa amateeka kibaliko kyalibadde kikolebwa ku bantu bangi mu kampeyini eno gye tulimu butambi bumeka bwolabye aba UPDF ali mu uniform ye n'akwata akazindaalo banaye muwagire NRM abo opposition abo baagala kutuzaayo eri mu nsiko tekimenya amateeka abo nga tebannabakwata bali ku Ampe musajja wattu nga talina nabo ya politics yayogerako nejjasa agamba nedda tutereze kino nekino bano nga tebannabakwata abasirikale abayuza ebipande byaffe batugamba nti okay tugenda banoonyerezaako naki na buli kati
omusirikale yakuba omuwala ekyanjaawo ku petrol station tero giyitako bamukwatayo ku katono nawulira bamuta n'omuta kyolwokubanga munenenene eyo kati bwe buzibu tulina mu ggwanga tuyinza kakasa bantu nti ono ampe oli mu nkwasisa mateeka amaloboozi g'abasajja abo nga ba ampe ne bano abavaayo ne bagamba nti bwe mubeera mulonda temulonda ba NUP oba temulonda ba opposition kubanga tetwagala kutuzzayo mu biseera biri ebyemabega amaloboozi ago gombi nga bwogogedde galina engeri gye gatakwatagana mu buli muntu engeri gyagawuliramu kati mmwe nga abaweebwa abasirikale ababakuuma nnaku zino okulaba otambula nabo bulungi nnyo ebigambo nga bino eby'emirundi ebiri tebibaleetamu okutya ng'oli omusirikale talina zitwala mwana we ku ssomero naye nga abantu bano bebakuuma bebatwalira n'abaana baabwe ku masomero ag'ebbeeyi ono nga musirikale ayambadde uniform n'agamba nti abo abali mu opposition tetwagala kubasemberezaako ddala kiyitibwa ki buyinza mulonde bano abali saidi eno mu mbeera eno mu kifaananyi ekigazi mu abantu abakuumibwa amaloboozi bwe gati tegabatiisaamu ani wala abasirikale abo balaba abasirikale abo naddala ba lower ranking people munaye banyigirizibwa nnyo nyini ddala kati kankuwa ekyokulabirako omanyi nti zi barracks kumpi zonna alisi ziri ono mu Kampala twawangula presidential candidate ne parliamentary flag bearer nze nina barracks 2 ewange buli polling station eri mu barracks president wange Kyagulanyi yagiwangula nange nenjiwangula overwhelmingly 70-80% buli polling station abalonderayo basirikale bakyala baabwe n'abaana bw'aba akuze ng'alina emyaka 18 asobola okulonda kati kikupentingira ekifaananyi ti abantu bano nabo bakoowu kati bano abakola ebikolobero bino nakwata akazindaalo nagaa temulonda aba opposition naki be banene abali ku ranki z'awaggulu zi general naki naye bano abali wansi munnange nabo banyigirizibwa kati ffe bakasibako emirundi egiwera bakutwala ebagamba munnaye naffe tukola kalemu kaffe naye tubalimu n'otuuka eyo ne bakuyambako ne bakuwa akasimu kati tukubiraani anajja okuyambako ng'oli munde bakutaddeyo mu kaduukulu naye be bakuyambako n'okubira gw'okubidde ne bakuyamba ku kino kubanga nabo bantu banyigiriziddwa nnyo kyobudula twabagamba nti ffe nga tutta obukulembeze omusirikale asembayo okufuna akasente akatono wansi akakadde ako kati bano bo kye baakola ne bongeza abanene ne tugamba nedde ekyo ffe si kye twagamba okutandikira ku bano abali wansi ennyo kubanga bali bubi abantu abo nze terobasi kubanga kiikirira barakisi zange zenina nenzira kisinkana bakyala baabwe nakikubanga bali banansinkana bayinza okufuna obuzibu ne batotola ebizibu bye bayitamu bannayuganda nga ffe balina abaana ab'okulabirira balina famire balina okugula emmere n'ebirala n'akasente ke bafuna katono balina saako yaabwe ya exodus saako akasente bakaterekayo ku mpaka kabuwaze naye okukafuna nga okeetaaga okuyamba tabu njereere era tuze tubyogerako ne mu paalamenti omuntu ne muteresa akasente ke ku mpaka naye time bwetuuka nga ayagala akafune ku kamuyambe afunye ekizibu abaana baddayo ku ssomero talina kasente awo naki okuzifuna lutalo naye ate nga sente ze kati nabo balina ebizibu bakoowu kyovudula nabo balonda nga bwe balonda olaba ekyo ekigambo kyeyogedde bakoowu tekibatiisa baani mmwe abawereddwa abasirikale okubakuuma ate kati bakoowu kwani bakoowu kunze bakoowu kuffe nedda family ya Joel Senyonyi eri bulungi and by the way yafunye by the way talina kyatwalayo of course ebimusaagala kubyogera nnyo wano naye nze abantu bembeera nabo baba bafuuse part of my family era bwentyo bwengezaako kubayisa kubanga nabo bantu kati olina okubayisa nga abantu bw'olya emmere nabo balina okulya kubanga bantu kati wano abantu abamu kalina bodyguard benaki ajja kuyingira restaurant alye neerabira nti abantu bano yavudde nabo ewaka ewuwe saa 12 nabo enjala ebaluma paka lweggulo naki kati olina okubayisa nga abantu kubanga nabo bantu so bwe buzibu bwe buli nti gavumenti eno tebayisanga abantu ebalabanga zi robots kati mwe mugende mukube bali mwe mugende mukole bwe muti ne babasindika eyo balina zi batuuni n'omutuunya musajja batunga enjala emu luma
nga judde bizibu ku face kyovudola babeera na mukambwe ennyo so kati bwe tebabayisa nga bantu bategerekeka naki bw'osangayo nno bafanda bakambuka bamanyi nobakuba empi bano ba junior yes kati bwe buzibu obuliwo oba tubayisa nga bantu ate nga nabo bantu they are human beings that's why tuba tugamba naye sente ezimwongera omusaala weeziri lwaki temubayisa nabo nga bantu gavumenti tewulira naye olunaku lukya twakalaba bameka abanene gavumenti ezakulanga bo balaba nti efe abaliwo naye kitwala kasipaaka kamu bwe kati abasirikale abo ne badda ku saidi y'abantu kubanga kyekibali mu mutima ebbanga eryo yonna ne baga nti nedda tugenda kutta abantu abo bonna tetugenda batulugunya abo bonna nedda ekimala naffe tujja tutuuka waawo wayogedde ku bitongole bya gavumenti nenjagala okusala ekirimi naye ng'ate kiyinza okutta byewabadde ogezaako okunnyonnyola nekinzijukiza ebigambo bya President Museveni byayogedde ennaku ezo gye buvuddeko waliwo bannakenya ababadde babuzibwawo baali ku nkuŋŋaana zammwe Bob Njagi ne oyo naye bannamateeka bagenda mu kooti nekizuulibwa nga wano mu Uganda ebitongole byonna byetumanyi ebyo ebyokwerinda kooti neekakasa nti tebibalina President n'avayo n'atuga nti abo babadde wano eno era n'olwaliro bali mu ggwanga erya Kenya badiziddwayo kino kirekawa ebitongole by'ebyokwerinda ebitongole ebikesi n'ebitongole bya gavumenti ebikwatibwako President okuvayo n'agamba nti omuntu eyayisibwako habeas corpus nti mu ggwanga taliimu ate President okukkiriza nti abadde waali abamu bakiyita mandwa bwanika ng'etembye omuntu n'ayogera naye nze nzikiriza nti Katonda yabalwana nze ndi musajja mukkiriza Katonda bwakuvaamu oyinza n'okutya kyekyatuuka ku Nabbanja Robin ow'ekitiibwa Prime Minister n'abulira eggwanga nti John Bosco Kibalamu oyo twamukwata misango egyekuusa ku kutta abasirikale nakati tukyabanja Robin Nabbanja mwami John Bosco Kibalama mukyala we gwe twakaziika juzi Monica Nabukeera Kibalama azaalwana ng'abanja Nabbanja agamba banne mwami wange aliwa Nabbanja wagamba bamukwata aliwa nzije mukyalireko gye mukwatidde ye lwaki temukuba mu mbuga z'amateeka oba mukwata ku misango gyonna naye kati yafudde mukazi wattu katanategeera bbaawe wawaali yafudde mu ngeri tategeerekeka naye nga Nabbanja yabyogera ate tabyewakanangako kwanze namugamba mu Parliament nemugamba kakati njagala ojje wano ku floor otubuulire nti kale wali osaaga mu busaazi wali oyogera wali tobitegerezo jangu wano bitubuulire teyakikolera tajja kikola nti kale jangu obisaanyewo gambe nti binali njogerako nali sibitegeera nali mala googera byange takikola nga kati kyekyatuse ne kumwayi Museveni era nkakasa bempulire abantu bebuno baga naye muzee nga yatulabisizza gy'emyaka munaye waliwo emyaka gy'otuukamu nga ebintu ebyogeranga bwe biri kati najjajjange nga tannafa nga alinga open book kati emyaka giri very funny akaana akato kalinga open book kajja kubuulira ono yakoze kino ne bw'okagamba nti kakati kino tokyogera wekatandikira kubanga bali innocent kati n'emyaka emikulukulu omuntu atuuka nga oba neerabira nti kino siina kyogera neekanga ng'akyogedde ng'akikubyewo bwa kubanga twagenda mu kooti ne bannaffe nga tugamba abantu bano gavumenti mwabawamba Bob Njagi ne Nicholas oyo baliwa ne tubuuza mu Parliament ku floor ya Parliament era abaminisita ne bavayo ne batugamba nti tubimanyiiko nti era abantu abo kirabika bazze ne bamala ne badduka kati baagala ettutumu minisita omu yagamba nti abo baagala ttutumu baagala kwesimbawo e Kenya kati baagala ttutumu beekoza nti simanya bakwatiddwa ensi yonna eboogereko Attorney General yagamba kooti nti abantu abo tebakwatibwangako era tetubamanyi kooti yawa ensala yaayo negamba nti toyinza kunyiga jjinja n'olijjamu omusaayi gavumenti teyinza kuwa kyetalina yagamba nti in the ruling you cannot squeeze blood out of a stone
The government can only give what it has. If it doesn't have these people, it can't give them. Kati quoting a government abantu bano tebalina era teyinza kubatuwa kubabawa. Omusango negugoba. Era twali tugamba ne kooti nazo nga zaaswadde. Sajja mukulu n'avaayo n'agamba nti abo twabadde tubalina nga tubatadde mu fridge. Fridge n'ategeeza kizezi basement ezo zibateekamu abantu ne bakoona obulenge ne bakulamu enjala zaba ategeeza kubanga bw'aba agamba kuba yagambye nti abo babadde bazze kututendeka wano okwegugunga. Bw'ababa nga balina omusango gwonna gwe bazizza lwaki wabakuumye ennaku 38 nga tobakubye mu mbuga z'amateeka? Kuba otebereza nti abantu bano bazizza omusango. Kooti si yeramula, lwaki tobatwala mu kooti? Ye lwaki baatereddwa nga tewali musango gwonna gwe babaguddeko? Kuba tebalina musango era naye akimanyi. Bajja wano ba activist tuli mu East African community. Nalabye abantu abamu nga bagamba nti kakati naye Bannakenya abo lwaki tebafa ku mudaala gwabwe? Tuli mu East African community. Wal ID yo, national ID yo gy'olina osobola ogikozesa okuyingira Kenya nga tokozesa passport. N'okomawo n'ogenda n'okola business oba ki. Because we are in the East African community. Free movement of labor, trade, nachi. So in the same way, omuntu ayinza okujja n'agamba nti newankubadde nina byenziza okukola wano naye Kyagulanyi oyo ne banne nze mbaagala nnyo najja ku lwale yaffe. Abamenya tteeka wanazeewo mbukyamu. Lwaki ye bakizudde nga amaze kuyingira ayise ku booda biki byonna stampinze n'ebirala? Kubanga bwajja wano bwazzizaawo omusango oba olina omukwata n'omuteeka mu mbuga z'amateeka. Kubanga ye sinyinza okusala ne ngenda e Kenya nenziza omusango. Kisoboka ninga nayingidde mu butuufu. Kati bw'oba ogamba nti okujja ku lwale eyaffe guba musango, lwaki tebabakubye mu mbuga z'amateeka? Ennaku 38 nga bataddeyo mu kyeyayise fridge babakuba. Kati bali mu kubyogera by the way. Olwamaze otuuka eri babyogeddeko aba SFC nga baduumirwa muhoozi ne bajja ne babatulugunya ne babakuba n'ebirabwe bityo. Kati obumenyi bw'amateeka bwaffe tebukyali ku wano ku local level, buli international. Igwanga lina litumanyi nti kati Uganda abo bayonoonekera ddala kyekizibu kye tulimu. Mu mbeera eyo yogedde ku John Bosco Kibalama atuzzaayo ku muwendo gw'abali abantu 18 ababuzibwawo aba NUP. Abamu bakwatibwa tuyingira biseera bya kulonda, abalala biseera bya kulonda. Kakati ng'olunaku olwaliwo tutuukidde nga tuli mu kuddayo mu kalulu. Abawagizi ba NUP ababadde embalala era nabo babaguddeko ne babakwata. Olwali tulaze amawulire ng'abamu baaleeteddwa mu kooti ne waliwo famire eziraze nti abantu babwe mu baaleeteddwa mu kooti tebabaddeemu, tebannaba kumanya mayitire gaabwe. Bwenzira mu kibiina ekyo ky'ovaamu ekya NUP, abawagizi aboolulanga abamanyiddwa atalina kakalu ka kooti ndowooza ayinza kuba nga alina poliisi bondi gy'akola ki gy'atambulirako. Ebyo byonna bigenda mu maaso. Bawagizi bakulembeze bonna balina obukalu bwa kooti, abalala balina zi poliisi bondi, abalala baabuzibwawo, abalala bali mu makomera. Twadde tutandika program noga bakwata basoba mu 100. Ng'ebyo byonna bigenda mu maaso nga tusemberera okulonda. Tusobola okukkiriza nti byabufuzi bye bibakwasa. Ekiseera tekituuse eggwanga litandika okulowooza ku mbeera esobola okugyawo okulonda bino bireme kubaawo. Ne tuteekawo ki? Ekitasobola kutwala abantu mu kukemebwa. Nga ki? Okukemebwa kwekola ki? Oli bw'abeera n'eddembe lye n'agamba nti kaakati nsazeewo ono gwe mpagira ne kufuuka musango. Kati bwe buzibu obuliwo nti Mwami Museveni yagenda mu nsiko ng'agamba akalulu bakabbye. Akabbibwa nno tekaalina kake. Kubanga naye kennyini ekifo kye yali ayagala tebaamulonda abantu b'embalala baamugoba ne balonda Sam Kuteesa. Naye n'agenda mu nsiko gagamba nedda ono demokrasiya mufu bwe fuufululu. Naye kati tunuulira engeri gye batambuzaamu eggwanga lyaffe. Kyovudde olaba tebasobola kwegaana ne bano abantu ba John Bosco Kibalama, ba Kanata Muhammad, ba Yuda Sempijja, ba John Damulira n'abalala bangi abaze babuzibwawo, ba Sam Mugumya. Kubanga bajja kwebuzaabuza naye nga ku kino ne babatereka eyo simanya mu zifuriji nga bwe yaziise
oba n'abamu okuttibwa kuba kisobokera ddala ng'abamu ku bano battibwa nga bwe tubiwulira. Kati for example tuwulira nti John Bosco Kibalama bamutta bwe tubiwulira era twagamba nti kale okujjawo ekyo mutulage n'abalaba Kanata Muhammad abamu tuwulira simanya abakanyuga mu nnyanja abamu tisimanya babakanyuga mu zidrama eza acidi ne zibookeza ddala bingi bye tuwulira by the way kwa kati emyaka 6 omuntu oyo abaaliwa nga mwamukwata ng'abantu balaba. Yes, nemwegaana biki nalaba kulayi gye bambi musajja wattu naga nti abantu abo abamu kati nga John Bosco Kibalama alina eggwanga lye yaddukamu yeekwesa eyo. Munamawulire n'ambuuza ggwanga ki nti sijja ddibabuulira notunuulira omusajja omukulu omuswavu awedde emirimu naye bannayuganda bamanyi nti gavumenti yeyina abantu bano nga bwe yali ekutte bannakenya. Akalulu ke tuyinawo era ffe buli kye tukola twagala kikolera mu mateeka. Tetulinga abamwai Museveni bo bakwata mundu ne bayingira ensiko ne bakola buli kye bakola abantu ne battibwa naki. Ffe tugamba yes tujja tambulira ku mateeka bye byangu ennyo nedda kubanga ne bukaba ndi si kalulu kati abantu bazze tebawambibwa bazze tebakubibwa nga tetunayingira nakalulu ne batwalibwa makomera abakubiddwa ne bakubibwa abawambiddwa n'ebirala kwegamba kiringa ekyolubeerera si just kalulu. Of course bwetuyingira mu kalulu ne bongeramuko so ye option gye tulinawo era tetujja kugamba nti kaakati tugende mu nsiko niyiyiisa akalulu tukakozese kyobudola ku luno twagambye nti akalulu kano tekalina kuba ka bulijjo. Twakayise protest vote ng'abantu bagamba tukanoonye tukalonde tukakuume ate tukabanje. Ndabye amawulire ga leero Kano Henry Obo yamyuka omwogezi w'amagye yagambye abo mumala okulonda muddeeyo ewammwe amagye galina obusobozi amagye gajja kukuuma akalulu kammwe nga bwe baakakuuma ddi nga n'akalulu akawedde twalaba nga abambadde uniform z'amagye nga be batiikinga be bakwatamu ne bastaffinga n'ebirala batiikinga batuula wali batiikinga obukonge bungi ne bateekamu kati abo bogamba nti bagenda otukumira akalulu kaffe. Tewali teeka ligaana muntu kasitamala kulonda n'adda wali ku mabbali n'alinda era kye tubagamba abantu temuvaawo omala okulonda olindire wali amabbali vaawo mu polling station naye olindire wali mu mabbali tewali teeka lyoba omenya teririiwo ng'olindiridde bakabale nga wooli. Olumala okulangirira tutandika okujaganya lwaki mwagala bantu baveewo baddeyo eka mukole efujja erya buli kika lye mwagala okukola. Kati walaba ekyali e Kawempe North abali bakola efujjo abamagye ne babakuba bannamawulire ne bakuba besimbyewo n'ebirala ku polling stations ezimu abamagye ne poliisi be bajja n'agayaayiga n'agaasamba zibokisi. Kati abo bogamba nti be bajja otukumira akalulu nedda muleke abantu beekumira akalulu kaabwe. Yesu wa poliisi wamagye beerawo tukiza obuvunaanyizibwa bwo naye omuntu amala okulonda tewali tteeka lyamenya okudda wali emabbali n'atunula nga abatunuulira. Bwe muba temulina kikyamu kye mukola lwaki abantu abo muba mubeeraliikirira mubaleke babeerewo bo nga bakuumye kalulu kaabwe. Ogenze n'ogamba nti akalulu kyekyokka kye tulinawo naye waliwo amaloboozi mangi agazze gayogera ku nsonga eyo ey'akalulu nga gagamba nti akalulu wano mu Uganda temusobola kukagendamu ne mulonda tugeze omukulembeze w'eggwanga akakiiko k'ebyokulonda ne kamulangirira nga mulonze era ensonga lwaki n'abamu be muli nabo ku ludda oluyayaanira enkyukakyuka mu bukulembeze bw'eggwanga basalawo obutasimbawo muntu n'omu ku kifo ky'obwa pulezidenti naye ne beesimbawo ku bwa MP. Waliwo omuntu omu yagamba emitwe gino kakati bw'ogamba nti nedda nsijja kusimbawo muntu ku bwa pulezidenti kubanga akalulu si ka bwenkanya naye ate ne weesimbawo okubeera omubaka wa paalamenti n'oleta n'abalala okubeera ba MP bakansala ba LC5 naki kikyoba otegeeza nti ani waalo swahaba nsonyiwa example eno gye ngenda okukozesa ndi tolya mbizi naye owuta supu yaayo olyamu ebinyaanyanyanya gwolaba ekikola amakulu kati abo baveeko baveeko lwakwekangabiriza oba oliawo
nga babayite balina gwe bagenda kusaayo okujja kuwa president so kati nga balina okufunayo lwekwaso nti tewali bwenkanya kyobulwati tulese presidential candidate kati lwaki ate weesimbyeyo kubwa MP anyway tubaveeko abo naye ffe kitukamba kyembadde nnyonnyola nti tekalina kuba ka bulijjo yes akalulu obutali bwenkanya bungi naye nga tusobola okukakozesa kyobulwala tugamba abantu tukabanje ekyo kikkirizibwa mu mateeka yes kikkirizibwa ekyo tetukyakyogerako obubanja obuwagizibu obuwanguzibwo kikkirizibwa nnyo mu mateeka mu mirembe ng'obuwanguzi obwo ani abukuwadde gw'obwewadde kubanga gw'olonze olina kamu n'omulala alina kamu n'omulala bwe bungi kati gwe lwanirira akako kabanje kitugamba ng'otegedde otya nti n'omulala yalonze nga bwe nalonze awo wewali okulangirira anti kyovudolaba tugamba tuvaawo awo baleme kukola mizanyo gye baagala kukola ng'omala okulonda de mabbali obeerewo ng'otunula agala okuleeta simanya baleeta ballot surfing bateekemu nga wemuli mugambe nedda temujja kikola ate nabo babalaba waawo bajja kwekengera kyovudala baba baagala muveewo nguluza lwaki baagala muveewo bakole emivuyo gyabwe kati fe abantu bagamba nedda bwomala okulonda tuvaawo dda ku mabbali awo baleme kwekwasa nti oli wano otataganya emirimu gya polling stations n'ekirala ddako ali ku mabbali obeerewo awo ng'olaba ekigenda mu maaso kaggwe nga wooli bakabale nga wooli badiclaringa awo nga wooli bakalangirira awo ku polling station anti buli polling station balangirira polling official olumaliriza wali ng'alangirira nti Annual Katamba afunye obululu bwe buti ku N to Joel Ssenyonyi Besekezi afunye obululu bwe buti ate bwe tebwekweka kubanga buli agent aba alina obupapula awo kati waliwo polling station emu mu kifo kya kitundu kyange waliwo yali yagala okukacyanga mukaawo saidi ze kulambira eyo kati oli yali afunye 0 kati nga nze nsinza okufuna obululu kati nga balaba ba agent kati gye byagweranga agent ono talina kyafunye naye nga bazanya emizanyo wali ne polling official ne babikyusa kati nze nampa 0 oli ate n'amuwa obwange kati abantu nga webali awo oluma n'abirangirira wano Ssenyonyi afunyewo 0 ono afunye bwe buti ne bagamba lindako agent wa Ssenyonyi wuuno obululu bwalina buubwo bumuzitowerera n'okumuzitowerera agent wuli wali tolina kakonge k'omuwadde kati byolangirira biki ebyo era bali bagala muyisaamu mpyo polling official bane nkoze mistake naki n'abitereeza ne kati olowooza yali akoze mistake kati olaba nti ekyokubeerawo abantu ne bagamba nedda mububaze tulaba kubanga olumaliriza wali nga boxi bagiyiwa ng'asumulula kamu Ssenyonyi naawe omulala gwawadde oli n'afuna 0 kakati oli alina 0 talina kyakutte ono agent wa Ssenyonyi obubwe abulina bungi bwe buti ate oga Ssenyonyi afunye 0 oli kyobulala abantu bagamba mubeerewo awo yes bakabalenga weemuli temulina tteeka lye mumenya naye tumanye embala y'obululu bwa Uganda ku polling station siwe kiggwera anti kati kitandikira awo twagala kitandikira awo tutegeere nti kaakati wano Kyagulanyi afunye bwe buti wano afunye bwe buti n'eri afunye bwe buti n'eri afunye bwe buti tubigate nti kaakati obuwanguzi butulimu 5 tutandike embuutu tutandike okujaganya omuntu waffe awangudde nga mwe mwerangirira ate kati ffe tulonze bakabaze weetuli ne batubulira ekivudde ku polling station neeno nga weetuli naffe tumanye okubala kati awo tuba tugamba electoral commission just tubalindiridde sebo ekitiibwa Justice Simon Byabakama Mugenyi olangirire bye batubuulidde wano ku zi polling stations ez'enjawulo. Okay. Njagala tuddeyo ku nsonga ya bantu ba NUP bano abakwatiddwa mu bitundu eby'embalala. Nalabyeko afande Kitumba Lusoke nga waliwo munnamawulire amubuuza ku bali bye wagambye ababalumba. Agamba poliisi tekola bwetyo tennaba kufunayo complaint nayo complaint nga mwina mwagezezako okutuukirira ku poliisi okulopa abantu abo be mugamba nti babalumba nga muli mu lukuŋŋaana. Okusookera ddala tutaddeyo complaints nnyingi okumala ebbanga ddene ku poliisi mu buwandiike oluusi n'oziteekayo ku mitimbagano tubalaga nti tubawandiikire ku kino Kitumba Lusoke oyo guyugiddiko n'avayo n'agamba yeka tuli mu kinoonyerezaako awo webikoma naye n'ekirala
kakati bano be bayodde ani yagenze n'ateekayo complaint abaffe be bayodde bo bagamba nti poliisi mbutwaliwo ono simanya n'akola kino ono n'akuba omupoliisi ate nno kyewuunyisa babeera waliwo omusajja bamuyita Mukiibi oba poliisi oba wamagye oba bamugjawa atambulira ku presidential candidate waffe ne tiimu ye babiri ku bo babeera ne bukamera nga bakwata eddembe lyabwe itsoke kakati n'abantu bwe babadde awo nga bakwata ebibuga ebirimu mwateekayo ne CCTV ziriwo eziraga kuba kati ffe tulina obujulizi obulaga nti abantu bano abayaaye abambadde zi t-shirt za Mwai Museveni nga balina n'emigo bakuba abantu buli kimu weekiri naye n'omwana omuto aba akiraba so kati ebyo just lwekwaso kati mwe mwabirabye nammwe kati kyemugamba nti tebibakwatako ye nga bwe mwali mukoze ku complaints kizona ze tuzze tuwandiika kuba tuwandiisa emirundi miyitirivu nnyo tikikugana kuwandiika era tuwandiikanga ku kino kiri specific bano aba abalonde mulina kyemwawandiisa actually abamu bataddeyo police bataddeyo police complaints ku police ez'enjawulo oli n'agenda n'ebisago binaaloopa nga babamanyi n'obamanya abamu actually kubanga abayaaye bakozeseddwa bamanyikiddwa ono n'onu yankubye naye tewali kyakoleddwawo tekiriiwo era tewali kyebajja kukola kati eyo kituuma lusoke ajja kuyimirira wali agambe nti tulindiridde bajje batubulire tunoonyereze aba munnanga abyogera bwogezi nga bwewalabanga enanga najja wali bambi n'asimayiringa n'agamba kino tuli mu kinoonyerezaako ne biggweraawo kale lwakuba kituuma lusoke ye bambi tamanyi kulimba nga enanga ng'asobola okulimba n'onyiiga naye n'omala n'oseka ng'omutunuulira musajja wattu kati ono ye maybe technique tagirina naye nga tebalina kye bagenda kunoonyereza tekiriiwo oyogedde ku Afande Mukiibi nenzijukiranga mu kampeyini eno erinnya lye livuze nnyo buli we mubadde mulaga Afande Mukiibi erinnya lye lyavuga nnyo mu bitundu eby'Erira bebeera West Nile tubeera tuyingidde West Nile Lira eri mu Northern Uganda Lira is Lango sub-region okay Afande Mukiibi erinnya lye ne liddamu ne liwulirwa mu Western Uganda ng'era ali ku mirimu egijje ng'omusirikale wa poliisi tali kubali aba Electoral Commission bwe baabawa ne poliisi yali ebabuuliddeko nti obuvunaanyizibwa bwe buno oba tekyetaagisa oba ye alina kukola mulimu gwe okutambula ggwanga lyonna twakibuuza nako omanyi mu zi meeting ez'enjawulo ne Electoral Commission n'abapoliisi nga bakulemberwa Frank Mwesigwa ne ba agents baffe bategenda SG n'abalala era naawe ne babigenda babyogerako naye kati ono ani anti oyo akola mirimu gyaffe ne twebuuza mirimu kinaffe tukitegereko kubanga buli wetulaga abeerawo ate nga mu areas ezo waliyo ba DPC ba RPC waliwo ne bano si ba Electoral Commission ba Uganda Police kubanga ya police officers abaweebwa presidential candidate nabo weebali naye era buli kitundu kye tuyingiramu waliyo territorial police commanders ono obuvunaanyizibwa obubwe bwe buliwa twagala tubutegeere naye is part of the escort naye ate buli wafuna chansi abeera ali mutulugunya abantu baffe buli wafuna chansi aleetawo kavuyo tategeerekeka wate tumumanyi omanyi bw'osanga DPC mu kitundu n'akweyanjulira nti nze ndi DPC omwengeginga nogaa nti kakati DPC wano we tulina okubeera programu yiino oba kkiriza oba takkiriza naye n'omwengeginga ng'otegeere nti ono ye DPC ono ye RPC kati ono Mukiibi yaani akola buvunaanyizibwa ki yes ayambala uniform yaffe yeggwanga ya poliisi alina ne batambula nabo naye buli webatuuka bakolawo akavuyo kati wagala poliisi tutegeereko exactly obuvunaanyizibwa bwabwe kiki bwe tuba tulina ensonga tusobola okumwengeji kuba muzze mulaba nga tugezaawo kumwengeji nga Mukiibi oyo asagala kumanya mujje ng'ayita abantu be kati obuvunaanyizibwa obubwe bwe buliwa kubanga ye buli waafunira chance akola kavuyo mwala we yalumba hoteri yalira ne bamenya enzigi ne weebuuza kati nannyini hoteri eyo ani agenda okumuliyirira kubanga tiimu olwamaze emirimu gyayo ne bagenda awo okusula mwabadde nabo nga mwetoloola nabo gwe Mukiibi n'abalala naye musazeewo kubalumba mu kiro mu ttumbi ng'abazigu mumenye ebintu by'abendi hoteri y'abendi kugamba ne bakola efujja erya buli kika lwaki
bomba muina abantu bonna be muinako interest kale mwali tuwandikidde nti ono ajja reporting ku police mulabo batebajje ne mubadde nabo mwetolole emisana naki nene mbalumba mutumbi mu kiro kubanga bonumbe waka kuba ne hoteli mu kaseera ako wewaka niyo ze oli mu kubo oli mu kumenya bwemba nina ekyokulwanyisa nange nyinza okwetaasaako nga ndowooza kakati bano bazibu kati omuntu oyo bw'anaakuba omu ku bapoliisi ng'agezaako okwetaasa oba oyinza okumunenya kubanga mutumbi mu kiro oze oli mu kumenya bumenya eno oba olumaliriza nga wakanyigayo tiyagaasi ne bujjula buli wamu kugamba lubanga lutalo omuntu aba alina kwerwanako tebanatunyonyola oba oliawo banaatutegeeza nti ono mukiibi zezino details era bwe buno obuvunaanyizibwa bwe oba oliawo naffe tunaabutegeere tumanya nti kati ono alina assignment akola ebibye naffe tukole ebyaffe ng'abakuumi electoral commission beyawa presidential candidate webali era tewali buzibu tutambula bulungi nabo kubanga balina obuvunaanyizibwa bwabwe nga naffe butulina obwaffe obwokampeininga tetubalinaako buzibu kati ne mukibi tuba twagala tumutegeere kiki exactly kyaliko kubanga teyinza kuba secret mission teyalize mu ngoye ezo yalize mu ngoye ezaleeya ne banne nga webali bakola gwa bwambega hopefully banakitunyonyola. Okay. Enneeyisa y'abantu bamwe bamutambula nayo ereeta kubanga ab'ebyokwerinda emirundi mingi naddala poliisi egamba nti bakola effujjo bakuba omusirikale egindi bajjamu emmotoka ya poliisi omukka babba poliisi olwo n'omusango guguddwako ndowooza fayiro eyo bagitaddeko bajja mushidi mu babbi akasimu waliwo n'abalala baga nti babba akasweta kakati kyenagambye kiri nti n'abapoliisi abo babeerako n'abantu baabwe abakutte zi kamera abarikodinga buli kigenda mu maaso ye twagamba abantu baffe temubafaako barikodinga kuba tetulina tteeka litumenya balinaweyo ku footage gwe bayinza okulaga ku bujulizi bwonna kuba ffe tubulina obulaga nga bo batukolako effujjo kati babulazaani bo bagamba nti kakati ono noono baakuba omusirikale bino byakiyaaye bya bulimba nga bwe bakwata emmundu mu Arua ne baziteeka mu kisenge Honorable Kyagulanyi kye yasulamu enkeera ne baziteeka waawo zizino emmundu eza buli kika ze yabadde nazo juzi mujjukira bomu wano ebwatusesa abantu babiri wano ese basatu wano tenagwese ebinkya ne bivaayo anti kakati byali byabwe bya munda nga waliwo abakola obubadi so bazze bakola ebintu bya buli kika kati bw'ovaayo kaakano n'ogamba nti bano baakuba omupoliisi bano simanyi emmotoka baagifumita nga mulina zikamera zammwe ezibeera zirikodinga mutulageeko kuba naffe tunaalaba oba oliawo tujja kugamba nti naye gundi gwe kino kyewakola si kituufu okayinza okuba yakusosonkereza naye kino si kituufu tebabulina babyogerako bwogezi nga bwe bazze boogera ku bino ebirala byonna ebijweteke kati bagamba nti bamacete babakutte emyaka gigenda mu 5 ne kaakano kubanga ensonga zaali mu kooti ey'amagye Supreme Court negamba muzijjeeyo tezinnavaayo n'ebbanga lino lyonna lyonna mbo bakyanoonyereza ne bwekyatwali nga tukyali mu kooti y'amagye nga tubuuza bannaye obujulizi buli wamu buleete tetujja buleeta tukyanoonyereza emyaka 5 ki kyonoonyereza buba tebuliiyo so kati eno lwekwaso otukolako effujjo baba balina okufuna kye beekwatako kubanga bwe kiba nti kikyamukuba omuntu yenna okuba munne nga tebannakwata abo aba NRM abaali batulinze mu kifo kye tulina okubeeramu ne batandika okkuba bukutta emigo n'amayinja ne batandika okkuba olina omuggo waawulidde gwe baakutte tetunaba kubaako ggulire lye tukola wano naye ng'ate buli omu yakiraba so kati eno olwekwaso otukolako effujjo munnaye bakola ebintu bino nga baagala tusala speed baali balowooza ttiimu eyetoolodde President Kyagulanyi banagimuggyako ajja kulekerawo campaigns era kye baali balindiridde nga tebaagala tutuuke mu bantu kuba kati balabe nti buli gye tutuuka ne gye baali bagamba nti eyo teri bawagizi gye bali bayitirivu naye ne tugamba nti anga bwe tutaasa bannaffe balooya naki campaign zigende mu maaso tutuuke ku bantu ne baddamu ne bayoola abalala tusigala tusonga ne bw'anaasigala ng'ali bwomu ajja kusigala ng'agenda okutuuka mu bantu kuba kye bagezaako okukola okumuggyako bano abantu bonna abamwetoolodde. Oyogedde ku kintu ekyo ekya
ekyabawagizi okubeera nga mubasangayo mu buli kitundu gye mulaga mu bigambo byogambye nti abantu abasoba mu 10 olwaleero bakwate abamu ku abo ababadde beetoolodde Honorable Kyagulanyi. Kino tekikkaatiriza ebigambo by'abana abagamba nti abantu bano omusomba basombe bantu 10 kiramba kijja ku muntu baali Mbarara. Actually 80% of those batuze b'omu Mbarara betwasangayo nga bazze ku nteekateeka zaffe. Be bakwata abaffe be batono ennyo ba Olivia Lutaya, ba Kavuma Jamshidi batono. Sikiwa nti bawera n'20. Tebawera. Bayinza okuba 10-14 naye abasinga bonna beeyi Mbarara kubanga bawulira nti kakati tuzze ne bajja okutwegattako ne babayoola era namwe muze mulaga story mwina ze mutulaze wano byengo lyagamba mbu be mwagenda nabe Sembabule bave no Gomba ne baluka bayingira mu Sembabule bani abawagiza abantu abo abangi mbadde mutambula nabo. Kakati abantu bano batandika bagamba nti Kyagulanyi talina buwagizi buli wano e Buganda. Kati twatandika okutambula mu bitundu ebyenjawulo nga balaba obuwagizi bungi ne baga nti abo abasomba busombi ne bagenda okulaba nga tekisoboka ovudde wane Kavule n'abantu kale katugayenga 20 ne tutuuseyo eri abantu 10 ne bagamba okay tabasomba naye ngono AI ebifaananyi babikuttekuttemu baze kulaba muyimbi kati awo inatuukawo bagenda okulaba nti nedda ono si AI ne video ziraga bulungi nga abantu bonna bazze nti okay si AI naye bazze kulaba muyimbi kati eri tuvuddeyo ekyo gamba nti tubasomba nakinaki okay tabasomba gye bali eyo abasangayo naye bajja kulaba muyimbi ate bajja boogera ku nsonga eza struggle ate n'abenkuŋŋaana ezaabwe za NRM muze muziraba n'abaana be basombye naki olutuuka wali nga batandika kuyimba Bobby kati abagenze waawe era kuyimba ku mukolo gwa NRM muze mubiraba nga bali ku lwale ya NRM ne bagamba Kyagulanyi ate abamu bakola ne era n'ayitayo omu babiri jamu kuwa akazindaalo olukwata akazindaalo ate ayogera ku Kyagulanyi kati Kyagulanyi abeerawo ali awo ngaze kuyimba. Anyway bino of course babyogera kubanga kibalina okunnyonnyola okufunayo lwekwaso nti eno ensonga lwaki abantu abo we bali bangi babasombye okay tebabasombye AI nti okay si AI nedda bazze kulaba muyimbi naye ate omuyimbi gwe bagamba banna enguudo zaffe mbi ebyenjigiriza wano byafa amalwaliro teri ddagala kati byo bigamba muyimbi bajja kwekwata nnyo ku busubi esebo nga bw'obisengese bw'otyo ndwali amalwaliro ebyenjigiriza by'obulamu biki byonna nga bw'obisengese bw'otyo Uganda ine ebizibu bingi nnyo nzijukira twasembayo okubeerako wano naawe wayogerako ne ku kizibu ky'ebbanja lya Uganda okubeera nga likola naye mu bizibu byonna Uganda byerina nga bw'obimanyi mmwe omulamwa gwammwe omukulu guliriddawa mu kampeyini eno mu kalulu akawedde twagamba twagala Uganda empya a new Uganda mu kalulu kano tugamba twagala Uganda empya kati a new Uganda now. It is urgent, meaning embeera eri bubi nnyo Uganda empya tujagala kakati si nkya si ddi kubanga buli kimu kyayonooneka tukivudula tugamba nti kiri urgent nnyo Uganda empya eyo tujagala kaakano. Uganda empya eyo efaanana etya twagisabukkulula mu nsonga 11 nga tunnyonnyola of course bingi naye tugamba nti bino byebyenkizo ennyo nga tusiga ekifaananyi kya Uganda empya efaanana etya nga abavubuka balina emirimu era ffe tugenda tutondawo emirimu emeka kubanga ekyo kyekimu ku bizibu byetulina ebinene ennyo. Ssente y'omusolo bwekuŋŋaanyizibwa ekozesebwa etya tufiirwa obutabalika 10 buli mwaka ekyo ekizibu ekyo tulina kinogera eddagala. Bano abagamba nti kakati tewali ssente ziteeka ddagala malwaliro zikola ku nguudo n'ebiralawo ebityo ssente weeziri nye zoonoonebwa zibbibwa
kati ekiwunde ekyo bwe tukinogera eddagala sente zijja kubeerawo ezikwasaganya ebizibu bino byonna ku nsonga eza demokrasiya nti annual bwe tuba tetukkaanya tulina kuba mulabe wange kkiririza mu kyoyagala okukkiririzaamu nange nzikiririze mu kyenjagala okukkiririzaamu abantu balondewo basalewo bo kye baagala Uganda empya nga buli munnayuganda ali ku levo y'emu oyinza okuba onsinga obuyigirize onsinga akasente naye nga tojja kulinnyirira ddembe lyange nga ffenna tuli ku levo y'emu we are all equal under the law nga tojja kuwulira nti kakati ono yajja kukola kyayagala ono nayingira supermarket nakuba omuntu namuyisaamu empi bamukuttemu ennaku 2 ne bamuta kubanga munene ono abye sente z'omusolo bamukuttemu wiiki emu 2 kati mwalabye abamu emisango bagibajjeeko anti kakati ono amabaati ge yabba omusango guno tukyagwetaaga tuguvuddeko naye nga yakkiriza yagatwala n'agateeka ku kiyumba kye kyali kyambizi kyali kyaki kyabisolo kale ebirondibwa awaka tukyogere bwe tutyo omusajja musiraamu mulungi mbadde kati nzijogedde ku bye baripootingako n'abikkiriza byonna naye kati baga nti omusango ogwo tuguvuddemu ate teyali yekka nabulayo musajja wattu ng'alajja n'agamba naye saali nzekka lwaki nze gwe baatulugunya ennyo nga mutuufu baali bangi n'abanene ennyo abaatwala amabaati ago kati ng'ekyo tekirina kubeerawo mu Uganda empya oba ofaanana otya oba wenkana ki bw'ova ku sayidi y'amateeka amateeka galina okukukangavula ate nga munnange kisobokera ddala waliwo ebintu nga teweetaaga na bbanga ddene nnyo okubigonjoola omanyi nti buli mwaka abaana bali mu masomero aga UPE sente zibateekebwamu buli mwaka okusoma eziyita capitation grant ziwera emitwalo ng'ebiri si buli ttaamu buli mwaka kati omwana gavumenti omutaddeko emitwalo 2 agenda asome omwaka mulamba n'osuubira nti gwe mugigi ogujja okukulaakulanya Uganda gye bujjeeyo tekisoboka waliwo abakola research ne bakola ne report babayita Uwezo baawa abaana ebigezo abaana nga bali P6 P7 ne babawa waaka wa P1 P2 ebitundu nga 7 ku buli 100 baagwa waaka oyo basoma abavudde mu P1 bambuse naye nga tebalina bye bayiga kulwa quality teriiwo ate ng'ekyo okirabina ne ku ssente z'oteekamu otaddemu emitwalo 2 n'osuubira nti ogenda kufuna quality tekisoboka kati ebyo byonna nga tugamba nedda kisobokera ddala ne tubigonjoola eggwanga lyaffe gagga nnyo nakugambye nti Karamoja ewava Mabo asinga quality omulungi mu nsi yonna naye tunuulira Karamoja weefaanana tumalirize obudde we buli butukutte ssebo tuwe ebigambo byo ebikubira ku programu eno ssebo bannayuganda tubeebaza kubanga batuwaaniriza nnyo eyo gye tuyise ne candidate waffe presidential candidate gyatambulidde nga bagamba nedda ekimala twagala nkyukakyuka ebifo ebimu walingayo obutiitiizi buyitirivu nnyo naye kati abantu bavudde mu kutya twali Karamoja mu kalulu akawedde nga abantu bambi balaba baagala naye batyamuko ku luno bavuddeyo mu bungi tebakyatya ekazo kiruhuura baali mu kutya eno Mwai Museveni yava ku luno newankubadde babakubya emiggo ne bavaayo ku lwale ne bajja mu bungi nga bagamba nedda naffe twagala nkyukakyuka tukibeebazaako ekyo era tulemereko abantu bano munnanga ate be tutya be batya ennyo nnyini ddala kyovudulaba bapanikinga bakola ebintu ne bapanikinga ne bakwata ono ne bakuba ono ne batulugunya ono ne bawuzaawo ono lwakutya kati bannakenya bavudde eri bazze wano okutuwagirako ne bakyamuka ne babayoola kwekutya toyinza ku bino bebagamba nti Okyagulanyi ne banne Justin Mbuyaga embuyaga toyinza kugitya nnyo bwotyo n'ogiyisa bwotyo so wetukutte owali ekinyusi tunywereze ddala tukanoonye tukalonde tukakuume tukabanje akalulu tugenda notubeera naawe netwemalira nnyo ku byeggwanga lyonna netwerabirayo Nakawa West yokka kakati kimuli mu kiseera kyakunoonya bululu ssebo naye abe Nakawa tebetaaga okumanya ku programu y'essebo akatonotono akadduka lina ako nange kankozesa obuyinza bwange